Abakkiriza mu kanisa ya House of Prayer Ministries International esinzire Makerere Kikoni ku ttaka ettukuvu ery'Ekkanani bakowodde Katonda mu ssaala ey'amalya ag'ekyemisana ng'ekisiibo ky'ennaku 21 kiri mu lunaku olwokuna. Abavubuka Mukama bajjeeko agayinjayinja, abaana ab'obuwala bajjeeko agayinja, abakyala bajjeeko agayinja. Taata akugjeeko agayinja aga buli ngeri, obuvunaanyizibwa bonna nga butunuulidde ggwe naye nga tolaba na kyakkona. Katonda akuggyeko ekiyinja. Omusumba Alozias Bujingo akulembeddemu okusaba Katonda aggyewo ebiyinja n'emiziziko mu bulamu bwo. Ebye bakuteekako gy'okolera byonna Mukama bikuggyeko. Bye bakugweteekako gy'okolera byonna Mukama bikuggyeko. Akuwonye musajja gw'olusso owulira nga bigaanidde ddala. Owulira ng'otuuse ku ndebolebo z'okulemerererwa ddala. Nsaba Katonda akuggyeko ekiyinja. Omusumba Bujingo asabye mu biseera by'amazuukira emirimu gy'Abannayuganda gitereere bazuukirire wamu n'Omwana wa Katonda. Kusabira Mukama buli ekiruddewo akikolere mu bbanga lino ettono. Kusabira Mukama abeeko baateganya nga tebatuula tebeebaka ku lulwo bamale kukituusa gy'oli. Kusabira Mukama abeeko baateganya nga tebatuula nga tebeebaka ku lulwo bamale kukituusa mu mikono gyo. Basabye Katonda okubagabirira ennyingiza egaziwe n'okussa essanyu mu mitima gyabwe. Kaakano yimusse ebibatu ebyo waggulu, musabe ku ddoola, musabe ku pawundizi, musabe ku yurozi, musabe ku buwumbi n'obuwumbi. Teweesabyasabya, asabira ddala aggyewo ekiyinja Mukama ekibadde mulyango gwa ssente. Ssente z'obadde olindirira n'ez'obadde olinda mu by'otunda zonna Mukama azireete. Emirimu gyo giveemu ssente ne ze baakusuubiza bazikuwe. Akukolere taata. Omusumba Bujingo agamba Katonda agenda kukwanukula mu buli mbeera gy'oyitamu kuba agimanyi mu ssemberere. Yagenda okugamba nti mujje gye ndi mmwe n'abakooye era abazitoowereddwa nange n'abawummuza, ng'ayogera through experience. Twebaza Katonda okusindika omwana we abeere mu mubiri guno gwe tulimu, alabe nti basobola okukuwalanira obwereere, alabe nti basobola okusala ebigambo ne bakusala omugambo n'owulira ng'emirembe gikuweddeko. Yesu agenda kuyamba akuggyirewo ebiyinja kubanga embeera agimanyi. Yesu teyajjirira batuukirivu bokka wabula n'abazitoowereddwa, ate abantu bakibuusa amaaso ne bamudduka. Mu nsi muno emigugu be gikuyinga buli muntu akwesamba. Mu nsi muno emigugu be gikuyinga buli muntu akwesamba. Agenda okulira bakugoba mu nju, agenda okulira fiizi z'abaana tezinaggwayo, agenda okulira omulimu baakusalayo, agenda okulira olina n'omusango ku poliisi naga nti awo yo si muganda wange. Abantu Yesu be yeetaaga, tewali mulala abeetaaga. Bibadde mu kusaba ku ttaka ettukuvu ery'Ekkanani okw'amalya ag'ekyemisana okulimu n'okusiiga amafuta. Byatumwebaza Godfrey akuyita mu kusaba okwa Good Friday nga 18 April ku Kanani.